Akati negatiddwako Mr. Dennis Kizito okuviirako ddala mu Capital Market Authority. Ekitongole kino agenda kukitunnyonnyola bulungi naye nga olunaku olwaleero azze ate okutwongera okutumulisa. Tu ennaku zino yenjogere yatumuliseemuko ku mirimu gyabwe gye bakoze kumpi ebbanga lya myaka 30 bagenda kubanga bajaguza. Okutuuka awo si kyangu, biki bye bayiseemu, batuusewo batya, eggwanga baliyambye batya, era tubalinamu ssuubi ki? Mr. Kizito, sebo tukwaniriza Director Market Supervision, buuza ku balabi ba KTV ate tulabe we tutandikira. Neyanza nnyo sebo okunkyaza ku programu eno olwaleero. Abatulaba era abatuwuliriza mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi musanyufu okubeera wano nga omuteesiteesi bw'ayogedde okubatangaazaako oba okubamulisaako ku nsonga z'emirimu gy'ekitongole kino ekya Capital Markets Authority mu Uganda. Kikola ki omuntu wawulira Capital Market Authority ategeere ki? Ekitongole kino ekya Capital Markets Authority oba mu bufunze kyoyinza okuyita CMA, kitongole kya gavumenti ekyateekebwawo mu mwaka 1996 okulondoola emirimu gy'okusiga ensimbi mu katale ka Uganda ak'ebyemigabo. Kambeeko kyenjogerako ekiwanvuko ku katale kano ak'ebyemigabo. Buli muntu yenna ali eyo akola okusobola okubeera obulungi. Era kyakola ssente. Kati ku ssente ezo wazifuna kiba kirungi n'asevingako nga tannakutandika kuzisaasaanya ku bintu ebyenjawulo mu bulamu bwe. So gavumenti yateekawo akatale kano ak'ebyemigabo mu Uganda okusobola okuyambako abantu. Waba obanga osevinze obanga otereseeko akasente, si kirungi okukateekaawo ne keeba kabwebasi. Oba olina okukateeka awantu awalala n'okasiga kasobole okuzaala amagoba kagejje oba kakule mu lulimi oba oliawo olulala. So akatale kano kateekebwawo mu mwaka ogwo ogwa 1996 okusobola okuyambako bannayuganda okuba nga balina emikutu egiwerako oba engeri eziwerako mwe basobola okuba nti batereka akasente ako ne kabazaalira amagoba. So okuba nti ensonga zino za bya ssente, gavumenti kyeva eteekawo ekitongole kino ekya Capital Markets Authority oba kiyite CMA okulondoola enkola y'emirimu katale kano waleme kubeerawo bintu nti ate ono yabbye ono ate oli yagambye oli nti nja kuwa amagoba gano n'atakola ki n'atagamuwa ebintu bwe bityo sebo. Wakati nga tujaguza emyaka 30 nga ba Capital Markets Authority, mu teeseteese mutya okujaguza okutuuka ku kkula eryo ery'emyaka 3? Ekisookera ddala twebaza Mukama nti tuwezezza emyaka 3 nga tuli mu kulondoola enkola y'emirimu mu katale kano. So bwe twali nga tunatera okuyingira omwaka ogwa 3, twalina olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Ennaku z'omwezi zaali nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Olukuŋŋaana olwo lwe twalonkinga oba lwe twatongoza sinza muyita kaweefube ebikujjuko tubiyita ebikujjuko ebyokujaguza emyaka gino 30. So mu ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu twatandika n'okutongoza ebikujjuko bino. So ebikujjuko bino birimu ebintu bingi bye tubadde tukola era bye tugenda okusigala nga tukola paka ng'omwaka guno guweddeko. So kakati mu ebyo ebikujjuko mu bintu ebyo bye tugenda okukola oba bye tubadde tukola mulimu okuba nti twongera okubangula abantu. Tubadde tugenda nga bwe ndi wano n'okubeera wano kitundutundu ku bikujjuko ebyo okuba nti twongera okubangula abantu ku nsonga zino ez'akatale ak'ebyemigabo mu Uganda.
tetukomye kubeera ku TV kokka ne ku radio tubeerako tugenda ne mu town halls nga twegattiddwako ebitongole ebirala nga Bank of Uganda, Insurance Authority, ne tugenda nga tutambula Uganda okugyetoloola okulaba nti tubangula abantu ku nsonga zino ez'engeri gye bayinza okuba nti basiga ssente mu katale ka Uganda ak'ebyemigabo. Ng'oggyeko ekyo abavubuka nabo tubateereddewo enkola ey'okuba nti tubaleeta wamu ne tubaako bye tubayigiriza ku nsonga zino ez'akatale k'ebyemigabo mu Uganda. Ekintu ekirala kye tuteeseteese okukola nga 8 omwezi ogw'Ekkumi tugenda kuba n'olukuŋŋaana olugenda okuba nga lwogera ku ebituukibbwako ebirungi ebituukibbwako n'okusoomoozebwa kwe tusanze emyaka gino 30 na butya bwe tugenda okulaba nga tweyongerayo okulaba nti emirimu gyeyongera okuba nga gitambula bulungi mu katale kano. Kiki ekyenjawulo kye muyinza okwenyumirizaamu ennyo? Weebale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Ekisookera ddala kye twenyumirizaamu si kuyinza buyinza wabula kye twenyumirizaamu kwe kuba nti bannayuganda ababadde nga balondoola akatale kano ak'ebyemigabo mu Uganda basobola okunjulira nti tetubaddeemu na nsonga zino nti gundi yabbye gundi ate nga gundi Capital Markets Authority oba CMA yamuwa olukusa okuba nti atuukira bannayuganda okubayambako okusevinga oba okutereka ssente. So ekyo tetukirabye kye tusookera ddala okwenyumirizaamu okuba nti kireeta abantu okwesiga akatale kano nti awowo wali sekiwa tewaliwo ngeri yonna gye bayinza kunzibiramu ssente ng'oggyeko kuba waliyo ate awala gye babbidde abantu mu ngeri ez'enjawulo ez'obukujjukujju. Naye bw'ojja mu katale ka Uganda ak'ebyemigabo n'okolagana n'abantu abaweereddwa olukusa okuyambako nga weetaba mu katale kano, tukusuubiza nti nga bwe tulabye emyaka 3 egiyise ojja kubanga okuumibwa gwe ne ssente zo. Ekirala kye tuyinza okwenyumirizaamu kiri nti singa olaba gye twatandikira mu 1996 n'okutuusa kaakano ojja kulaba nti engeri oba products oba ebintu abantu bye basobola okutereka mu ssente zaabwe byeyongedde. Kaakano wetwogerera nga tulina n'ekye tuyita enkola eya kamanvuuli oba mu lunyanyimbe kiyite unit trusts. Eyo yatandika omwaka gwali 2014 naye tetwatandika nayo. So kwali kweyongera ku bungi bw'ebintu abantu byasobola okukola ki okusigamu ssente. Wenjogerera saawa zino nga tulina ebintu ebiwerako osobola okugezaako okubimenya. Tulina emigabo, osobola okugula emigabo mu kampani nga MTN, Airtel, Quality Chemicals, Stanbic Bank n'endala nnyingi, Baroda. Osobola okuwola gavumenti mu gavumenti kye tuyita government bonds, unit trusts ezoogeddeko n'ebintu ebirala bingi nnyo by'osobola okuba nti osigamu ssente. So ekyo nakyo tukyenyumirizaamu nnyo. Bye bayinza okuteekamu bitugambye byonna, naye mu bufunzefunze omuntu capital markets azitegeerenga ki? Kuba example zo zituwadde ze mudiiringamuko. Capital markets kantandike nga nkozesa ekyokulabirako. Akatale tulina obutale bungi abantu gye bagenda ne bagula ebintu. Tulina Owino, tulina Nakawa, tulina Kaleerwe, obutale. So n'akatale kano ke bayita capital markets mu luzungu keefaananyirizaako obutale obwo. Katale, yes katale, naye lwakuba nti ko bw'ogendayo togenda gulayo nnyaanya oba butungulu. Ogendayo okugula ebintu ebyenjogeddeko waggulu, emigabo mu kampuni, okuwola gavumenti mu bonds n'ebintu ebiringa bwe bityo. So bwe bwe nnyinza okunnyonnyola akatale kano. Omuntu ayinza kukeegatta katya access? Neyanzeera olw'ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ekyo kitubuuzibwa buli gye tugenda. Bwe tubangula abantu bagamba ki ekiddako? Ne producer wange ngambye wana omusimbi gwe guli eyo guvuluuta.
mwana watu abantu wali abantu abeterekedde akasente ayagala kwegattako. Ndowooza nti ekyokuba nti abantu balina okumanya nti balina okweterekerawo akasente ogw'omulimu gukolebwa bulungi bakimanyi. N'obuzibu buli nti bwe nkatereka kyekiddako nkateeke wansi w'omufaliso nkaterese mukwano gwange nkateeke mu nsuwa ekyo kyobola gavumenti yateekawo akatale kano. So ngeri ki omuntu gy'ayinza okwegatta akatale kano? Osobola oyita mu bantu betuwadde olukusa. Bwe ngamba olukusa ntegeeza abantu betuwadde license abakkirizibwa okusobola okuyambako bannayuganda okwetaba mu katale kano. Mu bantu abo tulinamu ba brokers, maybe nsobola okumenyaako abamu. Tulina ba Old Mutual bali babayita ba UAP gye buvuddeko ne kati bakyusiza erinnya bayitibwa Old Mutual Investment Management Limited. Tulina ne Stanbic Bank yennyini naye osobola ogenda ku ttabi lyonna erya Stanbic Bank nobagamba nti njagala kwetaba mu katale k'ebyemigabo mu Uganda oba capital markets basobola okuyambako. Tulina Sanlam Insurance naye osobola ogikozesa ne bakuyambako okwetaba mu katale kano. Aisea naye osobola okuyambako n'abalala bangi Zeno bani abo bonna. Tulina ba fund managers nabo basobola okuyambako okulaba nga weetaba mu katale kano. Okay. Lwaki munnayuganda owa bulijjo yandibadde afaayo nnyo ku katale kano? Okay. Lwaki munnayuganda yalibadde afaayo nnyo katale kano? Okuba nti kyetwogeddeko kantandike n'ekyo kyetwakwogerako nti okutereka ssente kintu kimu naye si kutereka buteresi. Zirina okusigibwa awantu awalala ng'ogula emigabo oba ebintu ng'ebyo osobola okufuna amagoba osobole okuzaala. So mu nsonga eyo munnayuganda yalibadde afaayo nnyo okulaba nti ssente ze zikola ki? Zikula oba zizaala amagoba ng'ayita mu katale kano. Ensonga endala bwe bukuumi eri ssente zo giyite safety. Okuba nti ssente bwe ziteeka mu capital markets ng'oguze emigabo ate zibeera n'obukuumi obw'enjawuloko kuba akatale kano kalondoolwa okulaba nti eryabba tewali abbibwa. Okusingako okuba nti ozitadde mu nsuwa oluusi emmese neziirayo oluusi ne zijja omuliro n'ebintu bingi ebiyinza otuuka ku ssente bwe ziba nga teziri wantu walungi oba wantu wali bukuumi. Maybe ekintu ekirala kyenyinza okwogerako kyekyokuba nti buli lweetaba mu katale kano oyongera okutegeera engeri ssente gye zitambula mu byenfuna by'eggwanga na butya bw'oyinza okwetwalira ku mukisa egy'okulaba nti oteekawo emikutu emirala gy'oyinza okufuniramu ssente. Kale tugenda kuwumulamuko katono. Tukyakomerawo ddala ne Mr. Dennis agenda kutunnyonnyola oyinza otya okuwawaabira emivuyo n'ebitatambula bulungi mu katale kano era olowooza waliwo abaganyuddwamu ayinza okutuwaayokko ekyokulabirako ekyaba abaganyuddwamu. Tugenda kudda tovaawo. Tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekisemberayo ddala mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri eya program ba Springboard. Twongera okukwaniriza ku KTV ew'omulabirizi Dr. David ku CFC Mengo Kisenyi mu Kampala wakati munnange nno we tusinziira ne tulyoka tubuna eggwanga lyonna. Nyongera okujjukiza lunch hour olunaku olwaleero tosuwa ssaawa 6 okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 8 tubeera mu kusabako kw'amali ag'ekyemisana tulyoka tuddayo ate ne tukakkalabya emirimu gyaffe. Nyongera okujjukiza nti olukuŋŋaano lwa Annual Ministers Conference lutandika ku Sunday eno yennyini ng'ennaku z'omwezi 26 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana. Tugenda kubeera wano mu maanyi ag'enjawulo. Basajja ba Katonda bonna wiiki eno bagenda kubeera nga bayingira eggwanga basobole okubeera nga nate babaka engeri ey'enjawulo gye batuyisaamu mu lukuŋŋaano olwo olw'ekiweereza lwa mulundi gwa 31 wano ku Shante Focus Center. Sessions 2 ssaawa 6 okutuuka ku 9 ne ssaawa 10 okutuukira ddala wali we buzibira. Tubeera wano mu maanyi ag'enjawulo. Nkyali ne Mr. Dennis Kizito era nga twongera kutunuulira Capital Markets Authority ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku butale buno omuntu gy'ayinza okweteera akasente ke
mu ngeri ey'okugula emigabo okuwola gavumenti n'ebirala nga bw'abirambise okulaba ng'ate kazaala oba nga kakukolera amagoba. Mr. Dennis, kakati twandyagadde tumanye oba waliwo gwe muyinza okwenyumirizaamu oba abantu ab'enjawulo ne mugamba nti mbutuufu okusinziira nga bwe tulabye ekintu kitambula pano ne bano baliko enjawulo era bawagiddwa bwe bati okusinziira ku companies oba individuals ab'enjawulo. Okay, neyanza olw'ekibuuzo ekyo era nga bw'okimbuuziza nzikiriza nkiddemu bwe ntyo ngenda kwogera ku companies oba company then nzireko mu bantu aba bulijjo. Ne bwe nnaaba njogera ku bantu aba bulijjo ojja kunzikiriza engeri gye sitalina lukusa lwabwe neme kwogera ku mannya nenjogere mu generally. Nga ntandika ne company oba company kanjogere ne eziwuliddwako emabegakawo mu myaka nga 2-3 nga zeetaba mu katale k'ebyemigabo mu Uganda oluvannyuma lw'okujja gye tuli fe aba Capital Markets Authority oba CMA Uganda okufuna olukusa kubanga kiri nti teri Munnayuganda oba kampuni yonna nga ya mu Uganda ne bwebeera y'ebweru erina kutuukirira Bannayuganda ng'ebaguza emigabo oba bonds okuggyako ng'esoosi nefuna olukusa okuva ku Capital Markets Authority. So gye buvuddeko awo myaka nga 2-3 emabega kampuni 2 ez'amanya Bannayuganda eziteetaaga kwanjula eri Bannayuganda esooka MTN ey'okubiri Airtel zajja mu katale ka Uganda ak'ebyemigabo okusobola okutunda emigabo zaagyo. MTN yasooka ndowooza omwaka gwali 2023 2021 ndowooza ezaako okujjukira ebiseera. Then Airtel yesembyeyo nayo yajja netunda emigabo gyayo mu Uganda. So bwe tuba twogera ku success stories oba ezo companies zetwenyumirizaamu ezikozesezza akatale okusobola okutunda emigabo gyazo tusobola okwogera ku MTN ne Airtel kubanga bajja ne bafuna capital nga batu okuyita mu kutunda emigabo gyabwe eri Bannayuganda. Kampuni endala zenyinza okwogerako waliwo Baroda, Bank of Baroda ne Stanbic Bank yennyini. Endala gyenyinza okwogerako Quality Chemicals Industries Limited nayo yajja mu katale ka Uganda neeguza Bannayuganda emigabo, Bannayuganda ne bagiwa ssente ne bawa emigabo bwe batyo ate ne Bannayuganda nabo ne batandika okufuna ku magoba ga kampuni eyo oluvannyuma lw'okwegulira emigabo mu kampuni eyo ne mu kampuni ziri endala zenjogeddeko. So those are the success stories oba kampuni zetwenyumirizaamu. Ku luuyi eno olw'abantu aba bulijjo oba abantu ssekinoomu nja kwogera mu bulambalamba oba oli awo generally. Waliwo enkola ey'ettutumu ennaku zino gye tuyita enkola najogeddeko eya kamanvuuli okusiga ensimbi ng'oyita mu nkola eya kamanvuuli oba mu lunyanyimbe oba mu luzungu kiyite unit trusts. Enkola eyo we twogerera ssaawa zino erimu obusiriivu 7 eza Uganda. N'obusiriivu buno 7 obwa Uganda bwe twogerako obusiriivu oba obudde mu kawumbi n'ogenda mu luzungu trillion. Obusiriivu buno 7 bwe twogerako si bw'abantu 2 oba 3 oba 4 bali mu bantu emitwalo nga 3 n'okusoba. Bannayuganda ssekinoomu abakutte ssente zaabwe zibadde beeterekedde ne bazitwala eri kampuni zetuwadde olukusa. Kampuni zino ne ziteeka wamu ssente zino ne zisiga ku lwabo abaseevinze nazo ne basobola kampuni zino ne zisobola okubawa amagoba buli luvannyuma lwa buli lunaku amagoba obeera ogafuna era ofuna a reporter eraga amagoba g'ofunye buli lunaku okusinziira ku ssente z'oba ofunye. So Bannayuganda okutwaliza awamu we twogerera ssaawa zino basobodde okusiga ensimbi eziwera obusiriivu 7 mu nkola eno
ey'okugula emigabo oba okuwetaba mu katale k'ebyenfuna oba okusiga ensimbi ng'oyita mu kamanvuuli oba kiyite unit trusts. Okay. So ezo success stories zetusobola okwogerako essaawa zino ssebo. Kale. Emivuyo omuntu ayinza kuloopawa, emivuyo ayinza kuyitawa, era gwe watandise n'ogamba waliyo abayinza obbakuula naddala abo nga tebayitidde waffe kyangu nnyo okubakuula. So omuntu bw'agwa ku kintu ng'ekyo alipoota agitandikiddewa okugibatuusaako? Nzikiriza tusookere ku butya omuntu bw'ayinza okwewala okukwatibwa mu kitimba ekyo ekyokuba nti badde weteekeddewo akasenteko then ate omuntu omujagujagu najja n'akola ki n'akakuggyako nga tonaba kubaako osiga nsimbi. Sooka wekakase nti kyosigamu ensimbi okitegeera. Bw'oba tokitegeera kiba kirungi sente zo osigale nazo nga bwe ziri. Bw'oba tokitegeera emikisa giri nti bagenda kubba. Ekyokubiri, omuntu yenna akutuukirira ng'agezaako kusendasenda okubaako engeri gy'osigamu ensimbi naddala mu katale kano ak'ebyemigabo, mubuuze oba alina olukusa okuva mu Capital Markets Authority. Akulaga ati olukusa olwo alina okulaga layisinsi yaffe eraga nti tumuwadde olukusa okukola ekyo kyakugamba okukola ki? Okukola. Ndowooza ebyo bye bintu ebiri. Ekintu ekirala oba oli awo kanyongereko ekyokusatu, okuba ku nnamba eno ey'essimu etali nsasulire. Bwa twebakyogera toll free. Ennamba eno etali yakusasulira. Ennamba eri 08 00 10 00 31. Njiddemu 08 00 10 00 31. Ennamba eyo bw'ogikubako si yakusasulira, bw'ogikubako gavumenti yagisasulira dda. Bw'okuba bukubi nnamba eyo n'obuuza nti ono n'ono yaweebwa olukusa okunnyambako mu ngeri y'okusiga ssente mu katale ka Uganda ak'ebyemigabo, tukisobola okugamba ye oba nedda. Engeri endala gy'oyinza okututuukako osobola okukuba ku nnamba zino endala n'ezo zino nsasulire kanazo kanzibawe. Kuba oyinza okuba kweri ngeri bize ate ng'oli akuteeka ku pressure. So osobola okukuba zino ennamba endala wansi wano. Ennamba esooka eri 031 226 5 munsonyiweko kanjiddemu nsonyiweko 032 226 950. Eyokubiri eri 0 4 3 788. 0 4 yesebo 3 2 788. Oba sinakindi osobola okgenda ku mutimbagano gwaffe ogw'ekitimba ekya internet ng'oteekamu bino wammanga www.cmauganda.co.ug www.cmauganda kiri wamu .co.ug. Ku mukutu ogwo ojja sangako olukalala lw'abantu be tuwadde olukusa okuyambako okwetaba mu katale ka Uganda k'ebyemigabo. Ndi wano mu Kampala, saagala kukozesa ssimu ezo, njagala batuukako. CMA tugisangawa? Bw'oba ng'oyagala kututuukako osobola okutusanga ku Uganda Business Facilitation Center. Uganda Business Facilitation Center esangibwa Kololo.
Kololo kumpi n'essomero lya City High. Kololo kumpi n'essomero lya City High. Ojja kukiraba kizimbe kinene kiwanvu kyeru, ojja tusanga ku mwaliriro ogw'omunaana. Ayitidde ku Rotary Avenue oyanguyirwa naawe oba ova bweyogerere wa yonna wetera wali gye muyita bypass Lugogo bypass. Yes. Ate mu abave ne Kololo oyinza n'okwambukira ku Wampeewo, oyinza okuyita eri ku Acacia n'ojjanga okkirira oluyisa ebitaala awo bulanchingamu katono nnyo n'okkirira ku Kololo City High n'otuukawo. Nga tumaliriza kaluwa akatalekeka koyinza okuwa abalabi baffe n'abo bonna abandyagadde okwegatta ate mu kugula emigabo ne bonds? Akatalekeka okumala emyaka 3 ekitongole kino ekya Capital Markets Authority kibadde kirondoola enkola y'ebyemirimu katale ke kugula emigabo k'okutunda n'okugula emigabo mu Uganda. Mu ekyo ekitongole kino kyenyigidde mu kaweefube okulaba nti bannayuganda bonna beetaba mu katale kano. So wakati mu kuba nti gavumenti eri mu kaweefube okulaba nti etumbula ebyenfuna by'eggwanga okuva ku $5 okulaba nga tutuuka ku GDP ya $5 nkubiriza Uganda bonna okulaba nti beetwalira omukisa ogw'okwetaba mu katale kano aka Uganda ak'ebyemigabo basobole okusookera ddala okulaba nti basiga ensimbi ne bafuna amagoba ne zizaala ate mu ekyo n'okulaba nti gavumenti nayo etuuka ku kiruubirirwa ekyo ekya $5 mu ngeri ya GDP. Yesebo. Okay. Kale ndowooza basiibulire ddala. Neyanza nnyo okunkyaza abatulabira batuwuliriza era mbeebaza olw'akaseera ke mutuwadde okutuwuliriza era nsuubira nti guno si gwe mulundi ogusembayo tujja kusigala nga tukomawo wano okwongera okuba bangula oba nga omuteesiteesi bwe yayogedde okubamulisa ku nsonga zino ez'ebyensimbi. Kale bannaffe abatulaba bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero olunaku olwokubiri tubeera n'ebitongole bya gavumenti nga twongera okumanya engeri gye bikolamu emirimu gyabyo. Tukwatagane nate olunaku olw'enkya katugende mu bannaffe aba Zion Pursuers Prayer Mountain ate nabo babeeko obubaka bwe bakutuusaako okuviira ddala wali eri ku lusozi lwabwe lukalu Empigi. Weeraba.